Mwana wange Robina. Ogenze nonkubira esimu ng'obusungu bubula okunzita. Andi mbadde wa kino kiwala kyo. Kino ekyefumbisa. Nanduutu. Ekyo. Ekyana kiringa ekisiru obusiru. Kyadduka ne kigenda naye mbadde awo ningamba naye lwaki sigenda nendaba ekyana kino ninkikomyawo ewaka. Linda Kosenga ova ku buko. Obwawa. Twala twetonkuba bisiraani. Oyo bamuyita mukodomi wani. Nyenzo okutuuka wali omwana naye omanyi nti n'akasajja kano kalogo. Ekyana tekirimu wadde akatoola bw'olaba ewantu gye kyagenda. Naye olumu ate n'enkiddiramu okwo. Akasajja kano kaleka kakiroga. Walemeramu ebintu by'obulogologo naawe. Robina. Omanyi okutuuka wali ng'omwana asula mu mpuku. Empuku yennyini ewedde emirimu. Basula ludda weeyo. Eyo wansi mu senta ya Kiribedda. Gye bali. Naye ekyana nkigambye munnange gye tugende eka wooli nga si walungi. Njagala nnyo omusajja wange. Bana yempulidde obusungu n'entula ogwabi. Bambi omusajja we alabika amwagala. Kwagala ki? Omwana wange tali yekka kantu kamuloga kekanaku tekayina bwe kali ka minzaani kazunga buzunzi ne kali nange nina ennaku. Senga lekera awo ebintu by'obulogologo ebintu by'okweraguza si birungi. Obikoze ebbanga ddene naye era tofunyeemu. Bino si byakweraguza. Kakati onkubidde simu ng'ombuulira ebintu bya Robert. Tugende ku nsonga Senga. Munnange mba nva ku mulimu nkomawo wano ng'asanga mutabani we alina baayagala okulambuza emmanga eyo. Atunda. Mbu ate ekisinga okunnuma sebo nze tambala mu magezi. In fact yabagambya eby'omwana omuwala mubiveeko talina makulu nze nsalawo. Awo yabadde mutuufu. Wanjikusenga nga mutuufu ki? Ati oli muwala. Naye bannange Senga beera serious. Tekisobola kugendayo eyo munda naawe nonkomya wano kitegeera. Bebi naawe obimanyi ebiriwo. Bebi naawe abeera eyo enkaayana zibeera nnyingi ate nsaagala ntala omwana. Tosobola kuŋŋaana lwaki oŋŋaana oba waliwo abakazi abalala nga nsobagala nnyingire lwaki oŋŋaana. Robina ayinza okuba gyali ate ate saagala nnyo bukubagano obwo bubeeyinza bbeerawo. Kimanyi bulungi nkwagala. Kitegeera. Kale mpaayo omutwalo gwokka sina muzibu. Bebi naawe kimanyi bulungi siinaamu ssente naye nawe mba nninamu omanyi naawe. Kale mpaayo 3. Bebi naawe oba nkunnyonnyole ntya. Sina transport. Kyogamba waliwo wamu waliwo okumpi wokawoka kiriya bukirizi waliwo okubepanya waliwo gwe wali naawe. Kale onkubirako. Negwe waninkubiddeko kimanyi neya time leero siinako. Nkubirako naawe. Kale nja kukubira. Ekikakasa. Nja kukubira. Twagala nnyo bebi. Naye nanti onnimba nnyo gwe naawe. Kati laba onkomeza ku geeti. Tuli banvuma. Olala tekijja kuddamu kubeerawo. Ngenda bisootinga byonna byonna. Tegeera. Tegeera. Kale bye. Okay baby. See you, eh? See you. Okay. Ddala singa naffe twasanga mmwe mwabitunda dda twali baddeyo nga tusobola obyeyagaliramu nga bwe tubirimu kati lwaki ye ayagala okubitunda. Robert alemeddwa okukola Senga alowooza mu kutunda ttaka lya taata. Wangi ate omwana omuwala wano. Robert kulikayo sayinza okula nange okukuzanga weebale kutuuka kafuna akatebe wano. Oyo mwana Senga buli bamulaba kompulira kwa mutima gwange guteredde ndabireetera mwegiraze. Senga nsanyusa okulaba nange okula kinkoze bulungi. Omanyize sigeya sikolagana na bintu byakugeya tuula bino sana obibeeremu Eradde Senga. oli otya Ndi Senga. onyirira Webale kusiiba. kulikayo Buddeyo. kinkoze bulungi n'otuuka. Nze byange tebuba kugeya. Mwanyoka ayina ensonga. tembuyanze na kisiraani kya mwana. Avuma? Muno tomuyita kisiraani yogera ensonga. Senga oyo gwolaba namusanze sseba alina bagenda okulambuza eri emmanga. Ayagala kutunda ttaka lya taata. Nga njagala kutundawo. Ate sinayagala kutunda neesonyiwako naawe. Siya ndeka.
Lobbi n'omwana lwaki omusibako omusango? Robert, ebintu bino binnyonnyole nga bwe nakusanze obyogera ku ssimu. Weddi wansaze nga njogera ku ssimu. Nakusanze bwe ina bwogenda okulambuza eri emmanga. Lobbi nakakkana. Lobbi njagala okukakkane. Nze siri mu ssimu. Ompise kutuula mu nsonga zammwe. Kubanga akugambye nti byogera tabimanyi. Ate Robert, n'ekyokutunda si kibi. Naye olina okuba n'ensonga ekutuuza. Okiwulira? Si kumala gatunda otyo. Ate nno singa oyogerawo otyo, amazima go gali nti njagala kutunda kaawo paati emu. Ensonga ki? Kuba singa amazima gali nti nasoma. Bwe kiri? Nenoonya emirimu wona ntambudde Kampala yonna ngimaze mirimu gyabula. Jibula. Ate jibula emirimu gye Uganda jibula. Lobbi n'omwana emirimu gyabula. Senga gyabula bicho yanoonya emirimu oyo. Ayinza okuba anoonya gwe. Asiba ano mu kunywa omwenge. Asobola okuba nga anoonya gwe wootabeera. Mwana genda maaso. Kati wa masenga. Oyo kenyina musabe sente ntandike bizinesi yange yenyima sente. Yakumma kati yokole ki? Bannange senga. Lobbina. Bwe bali batuweerera mbadde nga mboyo ye mukulu si ye mukulu. Ebyemyaka tubireke ebyobukulu tubireke wano tuli mu nsonga ya kugonjoola mbeera. Omwana bw'aba atunda mutuufu ekikyo kye kikubbulula. Kati alina okunoonya sente akole omulimu ogugwe nga gwakunnyonnyodde. Mpozi gwe Robert ensobi gy'olina eri egyo kwagala kutunda nga tomaze kunneebuuzaako. Wandisose n'ojja ewange n'ombuulira nti senga nina awantu wenjagala okutunda kati olabye otya ne tumanya tugenda kutunda wa era tugenda tutunda kyenkana ki ne tujja funa sente bwe ziti otwalako bwe ziti nange ensigazaako bwe ziti. Kubanga nange nina okwongera mu bizinesi yange. Senga kyogamba Robert okugagawala alina kumala kutunda ttaka lya taata. Robert yasoma senga anoonye emirimu nabeera muntu mukulu obwongo bubikkule bubeeremu amagezi ekikyo kye kikununula. Nze sigenda kutuula butuuzi nga Robert atunda ettaka lya taata. Temunsuubira kikola ekyo. Kakati obadde oyagala kukola ki? Kati oyagala agenda bbe. Singa yasanga taata yabitunda yalitunze eki? Kitawo yafa ate kati tunaakaabira ekyo kikubanga ebyataata oba yafa teyatunda yayina. Kati omwana kaatunde twekulaakulanye. Senga nze sigenda kayana wabula kyenjagala eki tugabane. Awo Lobbi n'oyogedde ensonga kati oli mwana wa mwana wange. Awo n'obuze bwa nnyoko bwonna obusudde eri n'osigala ng'oli mwana wa mwannyinaze. Senga kyeyogera mu kusooka. Mwannyinaze ettaka lino yalekayo eka 8. Rita, era guno muzini mwagulazeewa. Kanage. Kibizigwe. Wano waliwo okwebaka. Wano wajja kwebaka. Nkubiraki. Ani gwobibuuza? Kati mmula nkoze eki. Emirimu gyonna wagikoze dda? Buli kimu kyawedde. Biri ebintu ebirwali ebinyweddwa mu kyanya gendo byoza? Nga byozedde. Nga birwali binyooka? Naye omanyira ojeyo ne piro mama webase. Webale kuzimba. Kitawo yebale kuzimbira kalina webake. Zino entebe z'ozitunyago wazigula. Zino za kitawo. Wajja nazo. Yo bamba wona ddi bannange. Mbawona ddi. Nesinga okolanga kiganda kyo bwe kyakoze. Mulidanga mbakoye ne munviira. Kuba oli mpulira essanyuka yakista yagenze. Ndowooza nno yagenze. Yagenze wa kansala. Yagenze wa? Yagenze wa kansala muwa sente za nviiri. Wenjogera kati alina musaaluni bamusi. Ate ne gwogera nga mukisanyufu gasiya. Yagenze wa kayala. Oli kitammwe. Lwaki mutumazeeko emirembe? Kati kyobukola ita osituka jayo engoye zonna zolaba eziddugala bisimula biki bitambaala byonna jayo byoze wantu wali budde bwakwebaka ebyo bize mu nyumba ono tewajja kwebaka yanguwa ali wa kansala maama genzi sibanviiri nduuzo oli mumuyita kitammwe mwe muyabazaala mulinga abagamba nti nafumbirwa kika kiramba wano saamanya kanakaka kanako nakunganya obwana n'obuzukulu bwonna wano. Tugenda kugabanya ebintu bino mu bwenkanya tebiriimu kyekubiira. Robert ye mwana omulenzi ate yasikira kitaawe. Ayinako ekeezo ye mwana omulenzi akuba ayina okuzaala omutemwa gwe n'abaana bakutwala n'obuyumba obulimu zange bwana zabusolooza. Ninako eka 2 zange
kitammwe senga mmwe gw'oyinako ekemu ne lolata ekemu senga lindako nina kyesitegedde bulungi ate kati eno ennyumba weetudde wuwe musika lindako senga biki bye mwogerako ebyo byennyini Robert ogambye ye musika yasikira bintu oba yasikira musaayi ate tosiribwala omusaayi gwa mukitammwe wano guli ludda kati nedda singa yasanga taata yabitunda yalitunda kitammwe yafa n'omusaayi gwe wano omwana yalina kusikira bintu bya kitaawe gano amaka gage ebintu bibye naeza bapangisa zize yekenyinyi namusaba n'essente z'okukola bizinesi tewazinnyima ettaka lyo tumaze oddigabanya omwana waddemba okukola byonna byonna mbikoze naye nze sikiriziganyiza na bintu byammwe kambabuulire womanyi kitaawe yamerenguka n'obunga ne bugwayo totunyumiza byaggwa kale senga musakazi gwe naawe weekubirya mu butuufu nze nakuyise naye amazima ga katonda mu ggulu oze kusaidirya Robert nze tonyambye kikazi gwe senga n'ebintu byo bintamye sikwagala singa nsobola naalibadde ekikazi gwe n'okukuba nkukuba musiru guno okwana lobbi nonkubye nze kitaawe onkubye omulabye bankubye omulabye tukwegusaba magezi oyo senga sokolimbe kati nfungyemu okweraliikirira loppi natatulemese kutunda siya leka naawe talina byayinza tulemesa ebyo yeekangabiriza yeekabya yeekoza bitya talina wadde abakazi naawe tuli just bikajjo just yasoma naye ku mikwano egitegeera oyo muveeko tansobola wano tewali wayinza kunsobola tewali wayinza kwogera kigambo nga nze wendi Robert nesiga ate nze ne bino kumusaasira busaasizi neŋŋamba owaayi naye bamuzaala wano tumuweeyo eka naye ng'ate byonna mbadde nsobola obikyusa byonna nembikuba kubanga gwe mwana omulenzi bampe wano ze kukuba watandikira bo basigala eri wansi ekyemmanga bwe teweefiirayo tofaayo nze kasita ekintu nkibeeramu kiba kiwedde byonna bindekere okuggyako mpozi mbadde nkwadde eka nnya kati eka nnya ezo ninako emu kubanga obuzibu bwe buli bantu mmwe mwefuula oyinza okutandikwa kunneefuulira n'onvaamu noddamu kunywa mwenge nakwana bakazi Robert togeza n'onvaamu singa sisanaye kwefuya ng'oli ku saidi yange naawe leka kwoli kigeza nze gwolaba byonna ngenda bikuggyako mbyeddisa Rida soko je ye Rita akola ki ali mukoza bintu omuntu wengambye okoza engoye kyabika asoose mu kukoza bintu akati obusente buno obulaba mbujje mbadde nno wano mbubalirira naye ndaba butono nika kyogenda okunkolera ngenda kukutumako omukyalo obusente buno butono naye giri emitwalo 2 ozitwalire maama mpulira bulungi akati bw'otuukayo omugambe agula amabaati ateeke wali nga wetwakola ki wetwateesa bakomererewo omanye okubala simanyi omanyi nawe ogenda neweewunza kwata gye emitwalo 2 naye baaba sente wazijjewo badde ogamba tolina sente muto wange nze nyinza okugobwako sente nga bwondaba nze ndi mukazi mutetenkanya omukazi olina okuyiga okusevinga kati olaba waffe tuli banaku nkimanyi baaba tulina okwetetenkanya ne kansala naye mwavu olaba bano yajjuza wano baganda be bonna bali wano batudde buli omu aggwera wano ffe tulina kasente kumpi mu kika baaba bajja kukyala bajja kgenda biki abo bakyaluka oli bukyangawoza nva weru tuyajja wadde ne kakoota ka sukaali ali wano atudde kati zino 5 ezo ziwe maama agula amabaati akomerera akayumba kaffe nga bwe twateesa zino 5 zakulya mu kkubo transport kwesa kusena kuwalule tobula sobola nawe kale genda oyambala otambule nga bukyali tosuula sente kuba bw'ozisuulira nja kusala omutwe nze ekyo nkimanyi baaba ndowooza nkimanyi oba nali nkusazeeko ng'ozisudde sente y'ekikazi maama akola akayumba kaffe kanyirire watesewo